Tusomesa emitendera ja flaga nga tugamba anti flaga talina kukubibwa nkuba eyo rule 1. Rule 2 flaga oba ogiteekayo gikubira salute. Rule 3 flaga tesula bweru. Rule 4 tomalaga giteeka ku butiti obutategerekeka. Rule 4 tomalaga beera buli wamu yakujajamya. Kati ekyo tubayise wano tubasomese olumala security bagaidinge bulungi. Madam Ellen Seku, singo badde toli mu office nene eyo gy'otuulamu mbadde ngenda kuvuma. As in, I was going to insult you. Yes, nkitegeeza. Singo badde totudde mu office nene gy'olimu nti oli connected n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni. Mbadde ngenda kukozesa kamera yange gye neegulira ne studio mwe neetuulidde ne data gwe ngenda okukozesa okuploadinga video eno nkuvume. Naye sigenda kukuvuma olwa office gy'otuddemu n'abantu abakuliraanye b'oli connected to. Nsonyiwa olw'ekyo kati nzikiriza nnyonnyole bunnyonnyozi bannayuganda nga si nnyonnyola ggwe. Byonna by'oyogedde bifu, byonna by'oyogedde obyesigamiriza ku kye tuyita personal interests oba ku biruubirirwa bye ebigendererwa byo ng'omuntu. Tekuliiko kikolwa na kimu ku byonna by'oyogedde ssemateeka oba amateeka agalambika Uganda flag enkozesa yaayo regulations n'ebigwa mu kkowa ebyo byonna birimu ekyo kyonnyonnyodde era kyoyogedde. Mwakola ekizibu kimu bantu mwe abali mu gavumenti era ensobi nsuubira okubeera nti olwaleero mujejjusa okubeera munnayuganda alina access ku Ugandan constitution. Nti era bwe mba sikutte katabo oba nga sikutte kitabo ekyo mu bulaga bwe nkwata smartphone yange nsobola okubeera ne Uganda constitution era nsobola okugisoma. National flag and etteeka lyonna eririwo eryogera ku Uganda flag ndikutte ndireete ndiwe bannayuganda balirabe bamanye kabiiki biki bye balina okwewala ne bye batalina kubeera nga bakkiriza abantu abalala okuba wange endowooza zaabwe ng'amateeka si kye googera. Yes, nasembayo okukola ekintu kino ku nsonga ya kalonde mu ddeeka nembawa constitution kiki kyeyogera. Now etteeka lino lirina ennya bw'ogattako olupapula olugaidinga zino empapula ennya z'empapula 5. National Flag and Memorial Ensigns Act chapter 254. Nyabo tutwala omukisa okutegeeza bannayuganda tetukyategeeza ggwe kubanga ekitimu oli tetugenda kuvoola wabula kkiriza tunnyonnyole bannayuganda abalala badde tebamanyi mateeka ga fulaga bagategeere. Ate ekibi ffe abali kunnyonnyola amateeka situasoma mateeka era tetuli bannamateeka naye tugezaako mu busobozi bwaffe okukola ekisoboka era ekigwanidde okukuuma bannayuganda amaaso gaabwe nga maggule galeme okubeera amazibe. Teri constitution oba mateeka gafuga Uganda flag we galagira muntu kusooka kutoola saluti nga wanika flag. Oli kukikwate ebya masomero nga tuwanika flag z'eggwanga. Biki byosaanye okwewala okubeera nga okutte flag byengenda okubeera nga nkulambika nga mbyesigamya ku mateeka ago amawandiike agatali nti gesigamiziddwa ku birowoozo by'abantu nga Madam Ellen Seku bwe yavuddeyo n'ategeeza eggwanga. Nzikiriza mu byengenda okukulambululira nga sikozeseza olulimi luvoola mu kyalo ono yadde lumuvuma tugende bulungi mu maaso nga nnyweddemu ku lwendo lw'amazzi nsimbule. Bingi ebibaddewo mu mawulire gaffe amalala naye munzikirize episode y'olunaku olwaleero njiteeke ku nsonga ya Uganda flag. Bwe mala ensonga ya Uganda flag ate then nkutwale kuba NRM abagenze maaso n'okubeera nga abasiiwuuka empisa ne balumbagana bana NUP okakana nga babakubye emiggo abakasukidde amayinja okossaako n'okwagala okubafumita ebyambe n'ebiso. Bano bavudde mu mbeera okakana nga nabo bagudde kwabamu ku bo ne baligita gya nsusso emiggo gye babakubye gibadde gisobola okubajjambulamu n'olwokuba NUP preaching enjiri ya non-violent nti bo tebali bakozi ba fujjo basobodde okukwata abantu bano
ne baba handlinga eri ab'ebyokwerinda oba eri police esobola okubeera ng'ebongerayo. Ensonga tugenda kuba tuzirambika era tuzikuwe mu bujjuvu. Omukyala Goletiga yabadde agenda maaso n'okuba nti akuba campaigns ze mu bitundu ebyo eby'Essembabule. Nzikiriza nkujjukize nti ebula ennaku 17 tusobole okubeera nga twolekera ku nnaku lwa 15 omwezi gwa January omwaka gwa 2026 tugenda okuba obululu bwaffe. Nsuubira okubeera nti gwe Munnayuganda omulonzi wagenze dda n'ojja y'akakongeko akagenda okusobozesa okukuba akalulu in case nga ebinku mu byekyanze waliwo awo enteekateeka ze twawulidde zengenda okubeera nga mbalambululira. So nolwekyo okufuna akakonge nsonga nkulu nnyo nnyini ddala. Jiweka like video eno kigisobozesa okubeera ng'edduka ku speed etenkanika information etuuke kwayagala okugiraba n'okugiwuliriza. Nkolamu katono nnyo bwe nti nkomawo tovaawo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi w'edduwa ez'obuwanguzi duwa eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru w'eggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa ekyoto ekyo kye neeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku ekinyeebwa ekyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma ghafir wallahi yarzuqna salatu wassalamu oba maze tuka ku buwanguzi. Amanya gego Alhaji Idi Binywera omusomi w'edduwa ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703546931 ne ku WhatsApp kweri 0703546931. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okumisuzinga flag y'eggwanga tulina etteeka lye bayita Flag and Emblems Act Cap 181 eyogera ku mitendera gy'efulaga egamba etya nti fulaga yonna terina kubeera ku kizimbe ekitategerekeka yadde mu kifo ekitategerekeka kusula bweru kukubibwa nkuba nti ate okuteeka fulaga ku kintu kyo kyonna olina okusaba permission ya gavumenti. Balina okuwa permission okukozesa fulaga n'oba oyagala gikozesa ku bya business. Fenga patriotism ne tukoola buli garage abatadde flags buli bwe baagala buli bwe basanze nga tubasaba nti musabe government office eri responsible oba police security babawe permission okukozesa flaga zino ate babagaidinge bulungi wawe mwino oziteeka kubanga flaga y'eggwanga ya kitiibwa nnyo tulina ogibwa ekitiibwa tetulina misuzinga nga bwe tusanze. Abamu baziteeka ku piki, abamu ku buduukaduuka, abamu ku busitoola obutonotono mu ffumbiro. Kwegamba abamu nga mu bifo bye batadde fulaga zino tebisaanawo. Nga tusaba bannaffe bano mikwano gyaffe bamakanika balokose bampisa baddeeyo batimbulule fulaga ezo oba basabe security bawe permission baziteeke mu bifo ebituufu. Okumisuzinga flag y'eggwanga tulina kale kansubira bwakedde bulungi ziri ennaku z'omwezi 29 ebula ennaku 17 tugende ku lunaku lw'okulonda. Kakati oyo ye Commissioner Ellen Seku mukyala wa kitiibwa mu office gy'atulamu ya kitiibwa newankubadde ebigambo bye yayogedde ku nze ng'omuntu Vicky wamwe sibibalanga eby'ekitiibwa. Ekisooka owa boda boda okuteeka fulaga y'eggwanga ku pikipiki ye tekimenya mateeka. Kyakubiri omuvuzi w'emmotoka okubeera mu masanyu ge n'oteeka fulaga ku kidduka kyo tekimenya mateeka. Yes. Kyakusatu okukwata fulaga y'eggwanga n'otambula ng'ogikutte oba n'otuula ng'ogikutte oba n'ogiwummuza wano ku mmeeza tekimenya mateeka. Example gyengenda okusooka okubawa mutera okulaba pulezidenti w'eggwanga Uganda ng'ayogera nga sayidi wano waliwo fulaga y'eggwanga Uganda. Mutera okulaba abantu abamu nga Ssaabasajja Kabaka bw'abeera ayogera sayidi eno ng'eriko fulaga y'eggwanga Uganda, sayidi eno ng'eriko fulaga y'eggwanga fulaga ya Buganda,
Mutera okulaba nabyabufuzi abenjawulo nga boogera ng'atimbye flaga ya Uganda wano, atimbye flaga ya tribe ye, let's say Muganda, Mutoro oba Muchi, nga atimbye ne flaga ya political party ye emabega. Nze Vicky kamwakoogera wano nzikirizibwa okuteeka flaga y'eggwanga wano mu background nenjogera nga bootera okulaba omukulembeze bw'abeera mba siina tteeka nalimu lyemmenye. Era nze Vicky nzikirizibwa okuteeka wano flaga ya Buganda kozi ndi musajja Muganda nenyumiririza mu kubeera Omuganda mba siina tteeka lyemmenye. Nzikirizibwa okuteeka wano emabega political party flaga yange nayo nenjiteekawo bwe mbawa NUP nenteekawo bwe mbawa NRM nenteekawo bwe mbawa FDC nenteekawo mba siina tteeka lyemmenye. Tuyingirire ddala mateeka kiki kye gagamba. Etteeka erifuga enkozesa ya flaga y'eggwanga Uganda lye bayita National Flag and Memorial Ensigns Act Chapter 254. Eryo etteeka teririna attached mu constitution ya ggwanga Uganda. Mumpulirize nnyo bulungi. Etteeka lino eritangira oba erirambika enkozesa ya flaga n'obubonero bwonna obw'eggwanga Uganda teririna munda mu constitution ya 1995 liri mabega. Naye ne 95 constitution gye tulina olwaleero ekkiriza mu biki ebirambikibwa chapters zinenya eza constitution eza flaga ezagiwandiikibwako. Ebimu ku ebyo Madam Helen Seku byannyonnyodde byotakkirizibwa nti flaga tekkirizibwa kukubwa nkuba. Njagala mu bwesimbu atubuulire lunyiriri ki mu constitution oluvaako okugaana flaga y'eggwanga okukubwa enkuba. Ekyo kikwate bagaananga abantu okuleka flaga ebweru enkuba okugikuba just because langi ze basiiganga mu Uganda flaga mu biseera ebikadde zaalinga zisobola okukulukuta. Ba artists abasiiganga flaga z'eggwanga colors baalinga langi gye bayinanga langi eyo etaabanga ya mulembe ng'enkuba singa eba egikubye ebeera esobola okwetabika nebanga ettakala esatu ezikola flaga ya ggwanga Uganda. Ekyo kyali kigirabisa bubi nga kifaananyi kibi. Yensonga lwaki enkuba bwe bawanikanga flaga ne balabanga ekutte egenda kutonya nga badduka nga bajjayo flaga. But not nti kyali kiri mu buwandiike nti flaga y'eggwanga tekubwa nkuba. Madam Helen mu mirembe gye wasomera n'ebyo ebimu ku by'okuzoolaba omulembe gwakyuka. Olwaleero tulina prints ezitasiiwuusa kkala whereby nti ngenda nenkwata ne t-shirt yange nenjitwala wali ne bagikubako ekigambo nenjooza nga n'ekigambo nkikunyiza ekigambo ne kitavaako yadde kkala. Ezo ze systems etuliko olunaku olwaleero oba gwe mulembe olwaleero gwe tuliko. Ekyokuba nti flaga teteekeddwa kubwa nkuba awo nkunnyonnyodde lwaki wakinnyonnyodde ensi ng'okozesa obutamanya bw'abantu so si amateeka kye gagamba ku Uganda flag. Okukwata flaga nenjiteeka ku bizinensi yange nga sikozesezza flag eyo ku attractinga bantu kujja ku bizinensi yange kye tuyita commercial use, mbeera siziza musango. Singa nkwata Uganda flag nenjiteeka ku product gye ntunda nenjiteekako label nga eri mu colors ezo 3 nenkwata katugeze ntunda akazigo nenkakwata nenkateekako bendera ya Uganda bwenti nga sisoose kufuna lukusa kuva mu mateeka, ogwo omusango gunkwata era ssemateeka andagira nti bansiba emyaka 2 okosaako ne fines. I can be imprisoned for 2 years and other charges zensobola okusasulira olw'okukola ekikolwa ekyo. Naye ate n'ekyo kyennyini okuteeka flaga ku product yange gye ntunda nsobola okukikola singa mba neebuuzizza ku minisita avunaanyizibwa era nampa olukusa.
amateeka gakirambika bulungi. Simanyi oba ebigambo bino mbisome mu Luzungu ndyoke mbinnyonnyola mbiteeke mu lulimi Oluganda musobole okutegeera nti munnansi ayina ebbeetu n'eddembe okukozesa Uganda flag. Tugende bwe tuti njagala nga sisomye empapula ezo pavini mpa display faanakanako bweti gye nkuwadde eriko display and usage guidelines. Thank you so much. Kakati bino bye bimu ku bigambo ebiri mu constitution oba ebiri mu mateeka agafuga flag. Display and usage guidelines engeri gye bakulambika okozesa mu flag. Tina kye tuyita half mast. Half mast kwe kubeera nti Uganda flag ogisibye ng'ogisibye uko kitundu. Katugeze singa ojja kuzza wano kamera pavini. Singa Uganda flag obeera ogisibye nyina kyenjagala okulaga abantu zaako ekifaananyi. Singa Uganda flag oba ogikutte nga ogisibidde wano waggulu eyebeera eri full. Kati Uganda flag singa ogikwata n'ogisiba nga togimazeeyo kati waggulu n'ogisiba mu kye tuyita half mast. Wano kye tuyita half mast mmanyi mukimanyi kati ndaga ababadde batakimanyi kati tudde wali half mast nkutegeezeza kye kitegeeza Paul oba omuti gwobeera osibye flag eyo nga tomazeeyo wabula ng'okomye wakati kati ekyo kye tuyita half mast. Kakati batugamba ki? The flag is lowered to half mast for national mourning. For national mourning, calamities, or the death of high officials, president, VIP, national heroes. Gisiba mu masekati g'omuti oba wakati wateekeddwa okubeerawo ensonga lwaki tugisiba half mast. Ensonga ezo kwe kubeera nti ng'eggwanga Uganda oba ng'eggwanga tuli mu kukungubaga, tuli mu mbeera enzibu. Tusobola okubeera mu mbeera calamities, embeera enzibu ddala ddala ezisobola okuba nti azeeraliikiriza eggwanga. Tusobola okutegeeza eggwanga nti akaseera ke tulimu kakazigizigi. Tusobola okusiba flaga y'eggwanga half mast. Not only ba officials, nange wake wanga alina flaga, naawe munnansi ali ekatwe ali mu ndeeba wewatadde flaga yo baku boda yo osobola era okkirizibwa bulungi okujja flaga waggulu n'ogisiba half mast nga tuli mu mbeera enzibu oba nga tuli mu mbeera ey'okunyolwa. Singa tuba tufiiriddwa oba nga tuli mu kukungubaga nga tukungubagira abantu bano okugeza nga president w'eggwanga singa aba afudde tusobola okusa flaga y'eggwanga half mast. Okugeza singa tuba ne VP, very important person, tukkirizibwa okuteeka flaga half mast. Bani ba VIP tusobola okufiirwa MP ku mukolo gwe gw'okuziika flaga tusobola ogissa wansi. Tusobola okufiirwa minister tusobola okussa flaga wansi. Speaker owe parliament mwakiraba ku Jacob Oulanyah bassa flaga z'eggwanga wansi. Ba generals ab'amaanyi bwe bafiira mu ntalo oba bwe bafa abazira tukkirizibwa okussa flaga half mast. Siba officials bokka be bakkirizibwa okussa flaga ezo half mast, wabula nange munnansi nzikirizibwa okussa flaga yange half mast okutegeeza abalala ababeera bayitawo abalaba flaga eyo nti tuli mu kunyolwa oba tuli mu mbeera enzibu. Nzirizaako posti eyo. Giddamu ogigaziye tumaleyo. Nenne tugenda ku kye tuyita individual use. Ako kakulu. Kakati madamu Helen Seku wano we yakoledde era. Mu individual use nga kye bategeeza kye ki? Enkozesa ya flaga ku muntu sekinnoomu. Yes. Kakati kino kye tuliko tuli mu kye tuyita individual use. Olutalo lwe tulimu. Banansi, using the flag at home is generally fine unless it's for businesses promotion without a license. Nziriza kamera mbibannyonnyole nga bawulira. Madam Helen Seku mwasomera masomero gife gye tuba tugaana okutwala abaana baffe. Mwasomera masomero kigano. Individual use. Batugamba using the flag at home is generally
is generally fine unless it's for business promotions without a license. Kamalina kololamu okukozesa flaga ewaka kiri fine. Okukozesa flaga ku business yange kwenkolera emirimu gyange kiri fine as long as siri mu kugikozesa kutundirako business yange. Munkwate bulungi. Okuteeka flaga ku boda yange nzo omuvuzi wa boda nga intentions zizo okusiba flaga ku pichi yange siza kunoonya basaabaze kubatwala nti bamba attractingire kuki ku flaga mbasiziza musango. Ntegerekeka for so many times tulengera abavuga emmotoka za tourism nga bateeka flaga ku motoka zaabwe ez'ekika kya drone. Ani yali avuddeyo n'abakwatako? Bakikola kubanga baba tebalina tteeka lye bamenye. For so many times tulabye abavuzi ba taxi nga bavuga abaana bagenda okusanyuka ku yachi parties zaabwe, bagenda mu camping, abavubuka ab'enjawulo nga basibye flaga z'eggwanga ku boneti z'emmotoka nga tewali wa traffic n'omu abakwata musango gwa misuse of Uganda flag. Now, bwembanga okukozesa flaga individually is generally fine according to mateeka agafuga flaga. Then why Madam Helen Seku come up mu public no gamba bannansi nga bwe batateekeddwa kukozesa flaga mu mbeera eyo? Wulira ekisinga okubeera nga kyewuunyisa. Churches amasinzizo, churches are allowed to haste the flag, the national flag. Church oba amasinzizo gakkirizibwa okukwata n'okukozesa flaga. Kusookedde kuba government officials mwabeeyita abakulu nenkutwala ku individual use nze ng'omuntu sekinoomu nenkulaga nti amateeka ganzikiriza nenkutwala ku masinzizo nti n'amasinzizo gakkirizibwa. Then netugenda ku symbolism zezo colors ezeraliikiriza madamu ku mulembe gwabwe gwe basomerako nga babagamba mwanule flag enkubejja olwa colors zine esatu eza black, yellow and red. Kakati obweraliikirivu bwa madamu Seku buli ku flaga colors zeerimu mbu teziteekeddwa kubwa nkuba olw'okuba balina bipeyinta, balinanga bapeyinters abafu abapaintinganga colors zine esatu ng'enkuba bw'etonnya zisobola okwemikisinga ne zijjayo ekifaananyi ekibi ekya Uganda flag. You people mwasoma naye ate muleetera abantu okubalowoozesa. Oyo nno ye mukyala ali ne Mr. President. Oyo ye mukyala Madam Seku. Oyo mukyala Helen Seku ye yagambye abantu nti flag tekkirizibwa kubwa nkuba, flaga tekkirizibwa kuteekebwa ku pichi, flaga tekkirizibwa simanya kuteekebwa kuteekebwa ku business yo n'ebirala ebigwa mu kkowe eyo. Oli si kisa kya Mukama? Ndabye nga kisa kya Mukama. So the reason as to why Madam Helen Seku commissioner siku disrespect nze sikuvumye nenga omutima gwange gubadde guwulira gwagala nnyo waakiri nkuvumemu olwa position gy'olimu n'abantu b'oli connected to n'ekitiibwa kya office ky'olimu. Mbadde mpulira waakiri neetaaga nkolemu ekikolwa ekifaanaganako bwetyo naye nange olwa office gye ntuddemu eno ey'omulimu gwange ogw'amawulire mpulira nga nandyagadde nkume kya office yange osigaze ekitiibwa nsigaze ekitiibwa tusigale mu kukolera bantu na kubannyonnyola. Therefore Uganda flag teyina buzibu. Uganda flag ekkirizibwa okusinziira ku ssemateeka nga bwagenda maaso n'okulambika. Nsaba producer tuteereko chapters zine nnya, empapula zine nnya ezawandiikibwa before even 1995 constitution gye tutambulirako mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero.
nsaba osooka mpeeko ku chapters ezo. Now kakati chapter esookerako ddala giveeko tugende ku ndala. Eyo nga ziyizaamu nkusomere kinaki kati obedda byonna byensoma oba obedda byenkumenyedde byonna biva muno. First of all muno tulinamu kye tuyita interpretation, engeri y'okutegeeramu flaga kyeki. Then ne tubaamu n'ekyokubiri kye tuyita declaration of the national flag. Then ne tubaamu n'ekyokusatu kye tuyita insulting the national flag. Then ne tubeeramu ne kye tuyita unauthorized use of the national flag. Awe wakulu unauthorized use. Then ne tubeeramu ne regulations. Kati regulations zezo nsooso kola ki naye waine bwaba manji alindako nkukutte nenkulaga nkola oyo mumaze obusungu bwe nali malidde kwoli afuli nga bannayuganda bumalidde kwankubidde simu. Naye kati ono musiru oba mugezi eyo vaayo pavini nzije. Hello wanje omanja tomanja ne bwoba omanja kukirizibwa okunfiirako onkubidde emirundi emeka nga nkulaga ndi mukola oyo mumazi. Tudde wali mpa chapter eyokusatu tuli ku mateeka g'eggwanga flaga. Mwakola ensobi zino constitution bwe mwali badde mukimanyi nti mwinayo olunaku lwe mwagala okutufiidinga ebintu by'ekisiru temwali zitadde ku mutimbagano. Kyali badde kitwetaagisa okunoonya ennoonye nga bwe tunoonya akatabo ka master seeds bwe tutakyasobola kafuna nti katale gavumenti yakola ki yakajjako. Kakati ne constitution y'eggwanga mwali badde temukola nsobi kugirekanga eri open nti buli muntu nansi alina access ku yo. Essaawa zino tulina access ku constitution era buli kye twogerako tusooka ne tugenda ne tusoma. Nze nga sinnajja wano okukola ku bintu ebimu nsooka nengenda ku constitution nemanya kyengenda okukola kigwa mu doketi yaki mu mateeka nensomako wawe nnyina okukoma newe sirina kukola ki newe sirina kukoma. Then interpretation chapter 1 bakulaga national signs, national flag, ebyo then declaration of the national flag era nabyo ne babikuteeramu mu chapter eno yemu. Then katikwatiramu kaawo the flag of which the design set to part 1 and all that wona wali makulu manji insulting the national flag awe wakulu. Any person who does any act or utter any words or publishes any writing with intent to bring into contempt or ridicule the national flag or the memorial assigns any representation, therefore commits an offense and is liable on conviction to imprisonment for a period not exceeding 2 years. Omuntu yenna singa akwata flaga y'eggwanga Uganda n'agiwandiikako oba n'agiwandiika mu langi zaayo, omuntu yenna singa akwata kalazi za Uganda ez'essatu eziri mu flaga n'azongerayongeramu mu lugoye olwo, omuntu oyo basobola okumusiba emyaka 2 olw'okuzza omusango ogw'okuvoola flaga y'eggwanga Uganda. Kati nsoma madamu Ellen Sekubi atasomedde bannansi gizeeko tulungereyo. Ne bamala ne bakugamba where a person convicted of an offense under subsection 1 is not a citizen of Uganda, the minister may make an order directing that the person be deported from and remain out of Uganda.
either identify entirely kigambo kiri kyekyo identify entirely or for a time to be specified in the order. Omuntu yenna singa bamukwata nga zizze emisango gino ku flag wamanga gye nkusomedde mu section 1 nti mbawasi munna Uganda minister avunanyizibwa akirizibwa okudipotinga omuntu oyo namutikka kunyonya ebeera eriwo etokota namufulumya eggwanga Uganda nakola ki naayitamu. Any order made under subsection 2 shall ayebuze an order shall be deemed to be an order made under section 17 of the Immigration Act, may be unauthorized use of the flag. No person shall, or without the authority of the minister. Kati wano yebadde kwasiza Madam Ellen. Unauthorized use okukozesa flag nga tofunye rukusa kakati autuba tugenze mu kiche twayise commercial use. Kakati ye Madam Ellen Seku wano yabaskidde n'abalaga mbusebo temukkirizibwa kukwata flaga zammwe kuziteeka kumpi na business zammwe, temukkirizibwa flaga zammwe kuziteeka ku garaji zammwe, temukkiriza flaga zammwe kuziteeka ku boda zammwe. Yabaskidde yeno line eriwa egamba nti unauthorized use of the national flag okozesa flaga yeggwanga ba bendera nga tofunye rukusa. No person shall without the authority of the minister. Toiwa muntu nomu atekeddwa kukozesa a flag nga tofunye rukusa use or permit to be used in connection with any business, trade, calling or profession the national flag or the memorial ensign or a flag or a device so nearly resembling them as to be calculated to deceive in a manner calculated to lead to the belief that he or she is duly authorized to use the national flag or a memorial signs as the case may be in the connection. Any person who contravenes this section commits an offense and is liable on conviction to be to a fine not exceeding 1,000 shilling or to imprisonment for a period not exceeding 6 months or to both such fine and imprisonment. Nebo jayeyo tuveyo. Lwaki bantu mwesibata mudisize gwange ebiseera bingi musikayo line emu ne mulekayo line 10. Tokkirizibwa kozesa flaga ke kubeere ku simu kuno ng'olina ky'otunda n'okiteekako flaga y'eggwanga Uganda. Even the devices are talked about in the constitution. Ne simu zoogerwako ne computer zoogerwako ekintu kyonna ekyekuusiza mu devices nakyo kyogerwako kimentioningibwa. Abakola constitution tebaali basiru. Lwaki mulowoozesa abantu nti baali basiru? Abatusooka okwarranging ebintu bino byonna. You're busy in front of the fountain of honor, deceiving people, intimidating Ugandans. They must not use flags mu bintu byabwe. Ekyo kikya Madam Helen. I know you know it. Maybe you just talked about it for popularity, for cheap popularity. Nebo bate wabyogedde just kufuna linnya eryo. Okay, abamu badde tebakumanyi kati bakutegedde. Yes, and we are here talking of your name. Tuli kwogera ku linnya kati eriryo. Naye tusonyiwe. Tetwakigenderedde kwogera kuki? Ku linnya lyo. So Ugandans, no one asobola okuba intimidating naye to misusing a flag. But tuba
tuzeeyo mu misusing of a flag. Olwaleero twali badde tulaba abasirikale aba UPDF abayingira mu bitundu by'Entebbe Bobi Wine yaliyo ne bayingira mu supermarket nga bagoba omuntu yali akutte Uganda flag ne bamukuba ne bakwata flag y'eggwanga ne bagifunyafunya ne bagitwala. That is misusing. Okwo kutyoboola kitibwa kya flag. Tokkirizibwa kugikwata n'ogivungavunga oba omenye amateeka gaayo. Omusirikale eyalabibwako ng'akuba owa boda ng'amuggyako fulaga gye yali asibye ku muti n'agikwata n'agivungavunga n'agiwa ne munne n'agiwa munne ne bagiteeka mu kabangali wansi. That was misusing what? It was disrespecting the flag. What do we mean by disrespecting the flag? Kiki kye tutegeeza mu kutyoboola flaga? Okutyobola flaga kye kikolwa bana abasirikale kye bakola. Flaga yina agimuggyeko agivunze ng'omuntu gwagiggyeko abadde agikutte eri upright. You see, agikutte mu ngeri egiweebuula. Oyo omusirikale wa UPDF ne banne bwe baali mu kikolwa kino baali badde bakwatibwa mu bunnambiro era ne basibibwa emyaka 2. Kubanga bano basibibwa emyaka gibeera 2 okusinziira ku maki ku mateeka bwe gagamba. 2. Omuntu singa okwata business yo oba nolebolinga product yo nogirebolingira ko Uganda flag gwe bakusiba emyezi 6 oba okusasula siringi eri egenze maso n'okwogerwako mu constitution y'eggwanga. Therefore, no one akirizibwa okuintimidatinga oba okutiisatiisa banna Uganda olw'okukwata flaga zaabwe. Tulabyeko eggwanga lya America banna Democrati nga bagenda maaso n'okubeera nga bakwata flaga at the same time ne party eri endala nayo nekwata flaga z'eggwanga eya America ne batambula without abakuba ku mukono. Tulabyeko ensi ezibaddemu entalo Ukraine. Tulabye flaga z'eggwanga lya Ukraine nga zeewuubira ku miti nga zeewuubira mu buli mbeera ng'akamu ku bubonero obulaga nti bannansi balumirirwa ensi yaabwe. Tulengedde amawanga nga China nga olina ebitundu ebimu byogendamu n'olaba ku mitimbagano wano physically situuka nga China naye nga bakozesa flaga y'eggwanga erya China nga tebalina abakuba ku mukono. Tulengedde ensi nga India ebadde ekozesa flaga zino mu mitendera gyonna weeyagalira ewatali gavumenti ya India kuba kugira wawe balinako makozesa flaga zino. Tubaddengawo mu Uganda nga tukozesa flaga z'eggwanga lyaffe ewatali muntu atukuba ku mukono. But why always Robert Kyagulanyi Ssentaman, the National Unity Platform, now mugamba flaga tezikubwa nkuba? What is that? President Yoweri Kaguta Museveni bwe yali mu bitundu enebyo mambuka mu Kapera Byongo flaga tekubwa nkuba. What is that? Tulengeddeko President Museveni bwe yali mu Kapera Byongo nga enkuba etonya ali munnamutikwa w'enkuba nga ali ku polls ezaliko flaga y'eggwanga Uganda nga n'enkuba ekuba flaga ezo. Tulengera embassies ez'amawanga oba tulengera summits ez'enjawulo ezibeera zitegekeddwa nga kuliko bendera z'eggwanga Uganda. Enkuba weetonya ani yali atirabyeko nga amagye gadduka ebweru oba abakungu badduka ebweru okutegula bendera z'eggwanga oba okutegula bendera z'ensi ewabeera wakuŋŋaanidde abantu abo mu summits? Ani yali akirabyeko? Ensonga eri emabega w'ekintu kino is because there is that party eyagaana okugondera ebiragiro byabo bye baagala ensi yonna Uganda etambulireko. This is not the first time. Ekyaweza obukofiira is not because bwali buresemblinga n'amagye ga UPDF. Ekyaweza gejirikoti ezo okuziteeka mu UPDF amendment bill not because nti zaali zefaananyiriza ne kooti z'amagye ze babeera nazo. Ekyagenda maaso n'okuba nti bamendinga UPDF amendment bill okuteeka mu buutu ezo engatte ezo is not because engatto ze mwali mwambala ze z'amagye oba ze z'abapoliisi but because NUP yali egenda maaso ki n'okuba nti ekozesa ebintu ebyo. Baawera obukofiira, baawera ovulo, baawera engatto, babulako kimu kuwera ambulera. And I know singa ambulera this time around Bobi Wine yagambye nti tukozese. Ambulera yali badde yajiddwa dda
mu lwokano lw'ebikozesebwa olunaku olwaliro as they are fighting so hard okulaba nga bamenya bendera y'eggwanga Uganda. But you all Ugandans, nze bwe mba njogera ku nsonga z'eggwanga n'oluusi omwoyo gw'eggwanga mpulira ng'oguba gunnetimbye, mpulira ng'oguba guntembye gunninnye. Tolina tteeka ly'omenya. Njagala tutunulira akatambi kano mulengera abasajja abeeyita ab'ebyokwerinda kye baakoze. Pavini nterako akatambi akalaga omusajja wa tukutuku ababadde beeyita abasirikale, simanyi oba babadde beeyita bweyisi oba nga babadde basirikale. Kiro bapaakinze basanze omusajja avuga tukutuku, bamukiise emmotoka, bamuyimiriza, bamusumuluzaako fulaga, bamuteereddeko ebigambo ebimutiisatiisa. Akatambi ako kayina kampe. Katekeko n'eddoboozi lyako. Sajja bateeka bendera y'eggwanga ku tukutuku. Ani abikugamba okuwona bendera y'eggwanga? Eno tujitwale ku police nayo tukutuku yenyewe bendera muleka gende toda mukujikwa juwe bendera respect nawe kiro ono omusajja bateeka bendera y'eggwanga ku tukutuku. Ani abikugamba okuwona bendera y'eggwanga? So Uganda kati weeri era awo wetuli naye byonna bye mukola kutiisatiisa bannansi si bituufu. Yes, si bituufu n'akamu, nammwe mukimanyi mutya ate bye mukoma okutiisa abantu mwongera kumwe kennyini kwesuula mbuzi. Bwe tuvaayo tuli ku nsonga y'okutiisa abantu, mu nsonga y'okudisrespectinga abantu, nsonga y'okubateeka mu fiya. Waliwo omuvubuka bamuyita Mukwaya Edward yafudde olunaku olw'ejjo. Kigambibwa nti Mukwaya Edward yafudde ng'abasirikale be bamuviiriddeko okufa. Mu katambi k'ogenda okulaba, simanyi oba producer okayina? Yes, akatambi kano kalaga omutuuze wa Kalangala mu Mpigi Mawokota ng'abasirikale ba poliisi bamukuba batuuni ku mutwe, era kigambibwa nti omuvubuka oyo yafudde ng'addusibwa mu ddwaliro. Omusirikale mu katambi kano alabikako nga awuula omuntu gwe yabadde amaze okukwata nga amusibye batuuni ku mutwe. Mu seconds mbale omuntu ono n'agwa ku ttaka nga takyasobola kuba nga asituka. Imagine omuntu ali ku mpingu. Akatambi ako nsaba muketegereze bulungi bwe katandikira, nsaba okaze we katandikira Pavin. Yes, njagala tunulira akatambi ako olengere n'engeri omusirikale wa poliisi mu kyambalo kya eggwanga
ekiteekeddwa okubeera nga kikuuma omuntu n'ebintu bye ng'omuntu wenda amulina ku mpingu n'amuwuula batuuni ku mutwe omuntu n'agwa ne balowooza yeekoza kyokka amukubye akyamulina mu ngalo ze 5 n'ekizibiti kyakozesezza oba n'embooko gyakozesezza okumukuba batuuni olengera omusajja ali ku mpingu bamukutte abantu 2 omukutte batuuni ogimuwudde at the same time omuwalabanya omusika ku speed gwe gyolowooza nti gyoyagala atambulire kuba pressio omusajja agwa olowooza yeekaza omukakadde mwasituke omukubye ne ekitundu ky'omukubye tomanyi oba omusayi guyise embwongo then omuntu oyo yamaze n'afailing omulundi gumu era olaba yasitusa akwata ku mutwe bambi ndooza ng'olaba obulumi bumutta kaseera mpaawo kaaga omuntu ono breaking omulundi gumu n'agwa ku mpingo nga n'amukubye batuuni akyamukutte jeeke tayagala kumutampala akimanyi ono ayinza okudduka ku mpingu omusirikale omulala najja omuntu ali cautious ali uncautious nabamutwala nga bawalula muwalule it's alleged nti omuntu oyo yafudde nga abasirikale abo bamutwala mu ddwaliro amanya ge ye Mukwaya Edward omwoyo gwe gumule mirembe bino byabadde mu mpigi kyannaku nnyo okulaba nti police amagye n'ebitongole ebirala byonna ebirina okukuuma emirembe n'okukuuma obulamu bw'abannansi naddala bannayuganda ate byebimu ku ebyo ebigenda mu maaso n'okutyoboola eddembe ly'abannansi ekisusse era ekigenza awala tusaba nesekusaba yenna Inspector General of Police afanda basi byakagaba muveeyo bwe kiba kibeetaagisiza kukola ng'amagye gwa 2020 mugumu bannansi bwe bavaayo ne bacomplaininga ku neeyisa ya LDU yali LDU yes oba lumu ngenda nenjiyita LDU bannansi bwe bagiroopa ennyo mumu ab'ebyokwerinda I was so happy nti mwaddamu ne muyita abajaasi bammwe abo ne mbazaayo mba training era nasanyuka nnyo bwe mwavaayo abamagye mu kiseera ekyo ne mugamba nti abantu bano bafuna training ey'ekibogwe beetaaga okwongera okutendekebwa so kyali kyabuvunaanyizibwa era nsuubira nti police yeetaaga okusooka okuyita abamu ku basajja baayo abakola emirimu mu ngeri yagadibengalye basooke bayitibwe batwalibwe baddeyo batendekebwe n'abamu bakeberebwe mental health issues zaabwe ziyimiridde zitya abamu ku bo nabo baali babatawaanyizibwa bagenda bali depressed abasirikale abo abamu baali babalina ebizibu ebyenjawulo ebitenkanika bwe tuvaawo awo tugenze Sembabule ewali omukyala Goleti Namuga eyesimbawo ali mu kuvuganya sides zeeyo waliwo obutambi buno njagala tubulaba omulundi gumu then nzije waliwo obutambi bulaga abavubuka abadde bambadde t-shirts eza NRM ne t-shirts ezabaddeko ebifaananyi bya General Muhoozi Kainerugaba CDF w'eggwanga lino nga balumbye waliwo kali pavini akatambi kenjagala okusooka otuwe nga abavubuka ba NRM basazeeko ekkubo wakati ewali tanuulu y'amataffaali ne batandika okukanyuga amayinji oba akatambyako okayina wangi nga akatambi k'abavubuka ababadde bambadde t-shirts za NRM nga bambadde ne t-shirts eziriko ebifaananyi bya General Muhoozi Kainerugaba nga bakutte bali mu kkubo abasaidiza bano Goleti Namuga we baviiriddeyo ne bagamba nti enough is enough mutukubye ekimala ke kaseera naffe tubalumbe akatambi ako oba okayina akatali ako nkimanyi nti akatambi ako okayina maybe oyinza okuba oka misplacinze kanchekinge wano n'ekinkoze bubi okuba nti wakataddewo mbudde ng'ate nakakuwadde ke kaliwa wano si keekano bino byo tujja bikola edda nkoze bubi nnyo
Katambi ako obedda manyoka ina. Bwe bumu kubuno. Kubuso kati obo buzze luvanyuma. Obo bwazze luvanyuma. Kakati waliwo buno obwasoose. Wanemba okwongeeseka. Nkoze bubi. Okay. Soko tuteereyo waliwo kano. Kale. Kati obo buzze luvanyuma naye nkoze bubi nnyo abantu mbaliridde obudde bungi. Mbaliridde obudde bungi nnyo. Nange kennyini ondiridde obudde obuwererako ddala. Embeera no yabadde erisembabule. Kaakano. Okay. Okafunye. Soko ntereyo kwako ndabe nkufunire kali. Munsonyiwe mukko banyabo ne basebe bya production bwe bityo. Ntera yako. Kam. Nako kabuze dobozi. Mulala huyo balese naye ajemwe amazokuja oyo yenyini yabata kutejambia obola yabata kutejambia ekirungi neja ojikolotya muhozi yalikuta abantu. Mulala huyo bamulese naye ajemwe amazokuja oyo yenyini yabata kutejambia obola yabata kutejambia ekirungi neja ojikolotya muhozi yalikuta abantu. Mulala huyo bamulese naye huyo mukwate oyo mukwate oyo huyo Yes, tuli kakoni. Obudde buno tuli kakoni mu kirabye kye basoose okukolawo bennyini ab'NRM. Tuli kakoni. Yes. Mubalabye baana bato be bakozesa okukola violence. Tuli kakoni. Naye kimanyi si bakuyingirawo abaana baadde batidde dda bonna. Batono nnyo ng'otyoba obuyinja. Olabe waliwo batemanyi bakutesta. Tuli kakoni nga bwe weetegereza gwe wenna ali yonna gy'ali. Tuli kakoni ndowooza mukirabye kye bakola be basoose okuziba ekkubo ne batandika okukuba amayinja nga bwe mukirengera. Buli ali gy'ali abo be bawagizi b'omukulu amanyiddwa nga Desi Byuma Osaldo. Kye bakoze mukirabye. Baabo tetujja banoonyaayo bonna gye bali. Njagala mubeetegereze wuuyo mumwetegereze akutte n'ejjambiya mumwetegereze. Tuli kakoni akutte n'ejjambiya nga bwe mumulaba oyo mumulabye omukulu ali kakoni abeera kale. Kaleke tokazaako nnyo akatambi kali mu violence kajjeeko. Now
Ekisookera ddala police yalemererwa okukola omulimu gwayo mu butuufu bwayo. Sigambye nti tegukoze, but yalemererwa okukola mu butuufu bwayo. And government eno yagenda maaso n'okuwanya ebbeetu abantu abali ku ludda lwabwe. Era nga yeefuula nnyo etalaba singa omuntu ali ku ludda lwayo aba akola ebikyamu ku bannansi be balowooza nti bali ku ludda lwabwe oba ababavuganya. Government tetera kwefiirayo era etera kukola bukozi byayo. Abantu bano bambala engoye ne bafiiringa nga bo nti bwe bali mbuyinza 10 ku kinnaakyo, era nga bawulira nti amaanyi n'obuyinza bwe balina bwali babusukkuluma ne kuba president bwalina. Omukyalo oyo Goretti Namuga yabadde agenze kuba campaigns ze olunaku olw'ejjo ku kyalo ekyalo bakiyita Nsumba mu Kakoni. Abantu abadde bambadde engoye za NRM ne bajja ne babalumbagana ne batandika okubeera nga basalako n'amakubo. Yes, mu katambi ako genda kulaba nga basazeeko amakubo. Badidde emiti ne bagiteeka mu kkubo teri asala ne bastaginga ku tanulu y'amatafaali. Njagala otunuulira amayinja agayise mu bbanga awo. Amayinja gokka nga bali mu gakuba baani? Bali mu gakuba baana ba NUP ababadde bazze okuwuliriza ebigambo bya Honorable Goretti Namuga. Era nga abavubuka bano bakulaga nti babadde beteefuteefu, bakutte emiggo, balinako amajambiya, kugamba balina embeera yonna enzibu. Mpaka bano bwe bakubye amayinya ne bagamba naye bantu mmwe muli batono tubasobola, kyasi tubaleka bulesi olw'okubeera nti tulina fujjo lye tukola ku bantu. Bwe tubalumba musobola okusigalawo. Ndowooza olaba amayinja bwe gagenda amaaso n'okuba nti gensooza bagakuba bano abali eno. Nontantiru bano bwe bagambye nti nenedda ffe be mukuba katufe nammwe katubalage nti tubasobola. Era balaba baabo baana ba NUP nabo ne bakwata embooko n'amayinja ne baba ne bagakwata ne bagakola ki ne bagabaddiza. Era ekyagenze maaso n'okuba nti kiddirira gyabadde Miranga. Ekyaddiridde awo gabadde maziga, babadde basobola okukuba ne bamenya ne bukutta ne batta abamu ku baana abo. N'olw'okuba nti abaana ba NUP abamu abasinga si bakozi ba fujjo, bakyuzinze peace. Yes, babakubyemu kye babakubyemu naye ne babakwata ne babawa police. Bwe butambi buli bw'olabye mu ntandikwa obulaga police nga babakwasa abantu bano. Ekyennaku mpuliriza ebigambo bya Goretti Namuga olunaku olwaleero ng'agamba nti police erina omu ku bantu be babakwasiza gwe yatadde. Kitalo nnyo. Mpaako katambi ka Honorable Goretti Namuga nkabalekereyo bakampeeku bamumpe. Njagala okutegeeza Desmond Moswalido nti Katonda tasobola mukwasa bukulembeze, tasobola kikafu. Njagala okutegeeza eggwanga n'okutegeeza NRM nti bagendenyeza bulungi. Toyinza kuddira ekita ekitemu n'okiyita kikulembera abantu. Abantu n'abatemula walina osobola muwa kadi NRM. Abo ekibiina ekyagala okutwala eggwanga mu maaso bukyalitemeza omutemu ono. Njagala okubategeeza oyo omusajja aliko ekikolimo, njagala okubategeeza oyo omusajja akolimo omuto wa nnyina. Nasiimudde nga nva ewaka mulaba engatta eno mulaba eno nasensayiniza mugiraba eyo bulijjo ntambulira mu kakondo. Nasiimudde ne ŋŋamba abaana nti katugenze okugolola ettumba abatalina mpisa, tugenze bagolola ttumba. Bamaze ennaku nga 3 nga beewera Honorable Namuga tajja kubayo lukiiko. Ebyo baziba byogera ebyo intelligence nga tugifuna. Neebaza abantu b'Ensumba, neebaza abantu b'Ekakoni, abantu b'Ebukanda abakoze mu security. Njagala okutegeeza eggwanga nti omanyi ffe abazadde tuba tunyiga abaana mu byogero, abaana tubanyiga tubakumaakuma. Ne mu maaso gwetuteekamu eddagala eddungi omwana abeere nga agasa eggwanga. Kayayaana naye
Nyanga baba tizane jana ni kisasa. Wane mawogola tugenda kwate ekyogero tukwate ekisajja ekyekikulu. N'ababiri bamoya twawula akwate ekivubuka ekyo ekisajja ekikulu n'ekisanga lituusi mu kyogero kyobola kituuka n'ensi. Bino ebigambo tubyogera nga tusinziira wano e Bukana twatuusa Nsumba twaleka tunnatuuka. Abo abasiru nga bagenze batiisatiisa abantu tobujja kubeerawo nga balina obwambe balina amajambira balina embazzi. Era nakubidde osi okuva eggulo osibawe Mateese ekabundi awo nekyo nemukubira nemugamba Dezi yeefuge guno si gwe gusoose. Mbabuulira omusajja oyo mutemu kino nkyogera Dezi mutemu. Tugenze okugenda tugamba abanafu abasecurity ne tubagamba mugende Nsumba muzembera mutemu. Osaatusoose n'atukola bulungi n'agendayo n'ayita ab'enkambi yaffe n'abagamba bannange mukuume emirembe. Abaana ne bamugamba ffe wali otulabyeko mu nkuŋŋaana za Dezi. Wano Dezi bwe yajjawo teyakuba olukiiko n'agenda. Bwe yagenda Ensumba teyakubayo olukiiko n'agenda. Bwe yagenda e Kakoni teyakubayo. Mwali mutulabyeko mu nkiiko ze. Naye njagala okubategeeza nti omunafu ebyo byakola. Dezi njagala mumugambe anti yayagalade okuva mu kalulu n'atusaba ssente. Mumugambe ne ssente z'abadde atusaba ne tugenda kuzimulwa kubanga talina bbeeyi muwendo gwe tugannyo. Omusungu gw'alina yasaba ssente ave mu kalulu ne tukola ki? Tetusobola kugula ndiwoota ya Buleego obukadde tetusobola Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amanya Alhaji Idi Binywera Alkadiri omusomi weddua ez'obuwanguzi duwe eziyambibwako ngo ofukamidde ku kyoto ekyo kyolabaawo ekiyitibwa kanoonya ekikunoonyeza obuwanguzi ekikunoonyeza amaanyi ekikunoonyeza okufuna ekikunoonyeza emirembe mu dunia n'oba nga oli bweru waggwanga passport zo zakyankalana buli kimu kyonna ne visa. Ekyoto ekyo kyenneeyambisa ne nteekako ne empeke z'ebinyeebwa ezo ne nzisimba ku lusuku. Ekinyeebwa kyo bwe kimala okumera n'ekijanjaalo ekyo Allahumma gafiri wallahi yazukuna salatu wassalamu oba maze otuuka ku buwanguzi. Amanya geego Alhaji Idi Binywera omusomi weddua ey'obuwanguzi ey'ekibala okuli n'ekyoto ekyo kiyitibwa kanoonya eky'obuwanguzi ekikunoonyeza emmaali ey'emikisa era ey'emirembe. Ennamba yange eri 0703 54 69 ne ku WhatsApp kweri 0703 54 69. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.